bayimbi bangi aboogera ku Captain Mike Mukula era nga mu entertainment industry Captain Mike Mukula oba oliawo wankizo nnyo okuva edda paka ku bayimbi abaliko. Mike Mukula atenderezebwa nnyo. Juliana Kanyomozi avuddeyo n'amutendereza nnyo n'amugamba nga bwali ow'enkizo mu entertainment industry nti ebbanga lyabaddewo mu entertainment industry aze amulaba ng'ayamba abantu ab'enjawulo. Juliana Kanyomozi akomezzawo ekifaananyi ng'alina Irene Namubiru I&J album launch namuyita sister we. Ebbanga lyonna Juliana Kanyomozi babadde beetwala ne Irene Namubiru era nga obuulyawo bayawukana bubi nnyo. By 2005 mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namubiru n'atekinga career ye 2006 n'akola hit eyali kabuna mawanga nkuweeki competition netandika. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namubiru n'alisa Juliana Kakanja era obuulyawo yamukubamu ekigo mwezi dakiika newankubadde byali bityo bagenda maaso n'okuba nti beetwala ne bareconcilinga. Juliana Kanyomozi lwaki akomezawo Irene Namubiru era lwaki Juliana Kanyomozi avayo awana Captain Mike Mukula? Ensonga zo tugenda zitunulira nnyo tusobole okuba nti tuzekkanya. Obaddewo kimanyi nti Captain Mike Mukula yasooka okuba nti ku Fairway Hotel awo yanonekify, I think it was theirs, n'ateekawo akafo abayimbi b'ekampala bakoleranga launch nga hotels zonna oba oliawo zagenda maaso n'okuba nti zeekyanga. Juliana Kanyomozi agenda maaso n'okuba nti obajjukira ebintu ku ebyo mpolampola. Captain Mike Mukula azze ayamba abayimbi ab'enjawulo naye nga ssente zino zo zakozesa abayimbi ab'enjawulo azijjawa. Era lwaki Juliana Kanyomozi ssaawa zino aleese Captain Mike Mukula mpolampola? Atukwaniriza ku mukutu gwaffe Muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli, amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimsal, number 1 rich boy Max Studio Junior made in Uganda. Captain Mike Mukula Juliana amutenderezza okuyamba industry y'abayimbi era nga oba oliawo Captain Mike Mukula ba entertainers bonna okuva kwa Frigo Afire Bongole Rutaya n'abavubuka abajime Katumba tosobola kuba nti mwogerako nokola ki noba nti omusobwa noba nti omuleke ebbali. Captain Mike Mukula ebiseera ebyo omusajja oyo yali already akola mu gavumenti. Omusajja oyo yava Teso gyatandika maaso n'okuba nti yava Teso naye nga is a stable. So Captain Mike Mukula si captain wa maje nga bale basuubira muvuzi wa nnyonyi. Captain Mike Mukula Juliana avudde n'amutendereza n'agamba nti bwe baali nga bakyayimba babiri I&J ye first duo eyasooka mu Uganda eya Juliana Kanyomozi eyabakyala nti I&J Irene Namubiru and Juliana Kanyomozi ye first duo eyasooka era nga mu biseera biri bagenda maaso n'okuba nti bakuba ennyimba ez'enjawulo ne baawukana. Kiteebereza okuba nti ekyabawona zaali ensonga z'abasajja. Juliana yakwata lirye ne Irene Namubiru yakwata lirye. Juliana bafuna obutakkanya ne Irene Namubiru ne batandika mpolampola okuba nti beesojja era nga mu kwesojja basobola okuba nti babuildinga beef eyali ey'ettabu. Olutalo olwasooka mu bakyala olwali deadly mpolampola lwali wakati wa Juliana ne Irene Namubiru, olutalo lw'abakyala. Entabo eva ku ki? Waliwo omusajja eyali agenda mu maaso n'okuba nti abateekamu ssente. Omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti abayitamu bonna. Jjukira Juliana yalina ekkala ng'esikiriza engeri gyali mutoolo nga Irene Namubiru ali awo dark skin nga alabika obulungi bwe naye nga talabika nnyo. Omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti alaba Juliana ng'owakabi, but after n'arealizinga nti oba oliawo Irene Namubiru wa tabu n'amuyitamu era ng'omusajja yali muzungu. Omuzungu yagenda mu maaso n'okuba nti abaawula era nga mu kuba nti abaawula omuzungu oyo yagenda mu maaso n'okuba nti azaala mu Irene Namubiru omwana. Mpolampola olutalo lwagenda mu maaso n'okuba nti lukwajja. Juliana ebbanga lyonna nga tebasobola kuba nti bakwatagana ne Irene Namubiru era nga basobola okuba nti bareconcilinga ku project eyatubonga naawe eya President Museveni. Bareconcilinga ng'oba oliawo Juliana amaze okuba nti afiisa omwana amanyikiddwa nga Kabugo Karen. Mpolampola. So Juliana bwe yafiirwa Kabugo Karen yatandika okurealizinga nti oba oliawo ebyensi tebimwemazaamu era nga Irene Namubiru asobola okuba nti astandinga ne sister we
kubanga yadde baliko bonna ne baawukana, tekyasobola kuba nti obaoliawo yadde baliko bonna ne baawukana, naye ng'ate muganda we yafuna ekizibu eky'amaanyi. Omwana we gwe yali alina omubwati ng'akati k'ekibiriti yagenda mu maaso n'okuba nti azaawa. Wano nno kyaleetera omwana ono abantu bano okutandika okuba nti benyamira mpola mpola. Juliana Kanyomozi mpola mpola ne Irene Namubiru omukwano bagenda mu maaso nga bakomyawo mpola mpola, newankubadde ng'obaoliawo balwawo kweraba nti omukwano baguzzaawo ku social media nga buli omu awishingamu ne happy birthday, era nga kyewunyisa nti olunaku lwaleero Juliana Kanyomozi avuddeyo n'aleeta mukyala mukulu amanyikiddwa nga Irene Namubiru n'amuyita sister. Wano nno edda ebintu byali tebisobola kutambula bwe bityo. Captain Mike Mukula bamuleese mu conversation eno. Lwaki Captain Mike Mukula lusaawa zino? Ansuubira Juliana amuleese nga bwali supportive father friend, era namuleeta mu throwback, naye waliwo obubaka bwasobola okuba nti ayisa indirectly. Throwback bwobanga gitunira bwatyo nga gitunira mu 7 degree those days of 7 days, nga atajjukira ku duwe eyaliwo Irene and J Juliana, nti nsuubira waliwo kyakweka either nsuubira nti obaoliawo mukulaba okwange musajja mukulu amanyikiddwa nga Captain Mike Mukula yagenda mu maaso n'okuba nti abayita, kubanga Captain Mike Mukula musajja w'abakyala nnyo, nti okuba nti getting so close naawe aba asabiriza omuntu wa wansi. Ekisooka kyandiba nti obaoliawo Captain Mike Mukula yagenda mu maaso n'okuba nti abayitamu edda, era nga Captain Mike Mukula akyagenda mu maaso n'okuba nti asabiriza. Another thing, Juliana anoonya okuba nti afuna engeri gy'akoma mu industry, newankubadde nga yakazaala naye attention esinga obungi tagirina, nti okukikola alina kubyudinga ku mikwano gy'emikadde n'okugibudaabuda, newankubadde ng'ate ne Irene Namubiru musical taliiwo mpola mpola, nti abaana bagenda mu maaso n'okuba nti bamuyisaako ladu y'endongo, nti bw'otunulira Irene Namubiru naye yeetaaga star. So okubeerawo wakabi ku top, Juliana alina okuba nti yeekwata kwa Irene okusobola okuba nti yeesitula. Bwentyo bwe nkiraba, because mukiraba abasinga obungi nti ekintu ekikyakumidde Jose Camille ne Bebe Cool mu game kogata Bobby Wine, nti bano bonna tebasobola kuba nti bette ebbanga lyonna, era omulala bw'abanga agezaako okuba nti agenda omulala amukwata ku mukono, kibolaba nti Bebe Cool ne Camille bali tight, tebasobola kuba nti bawumula. Okusikinga n'okufuna business mu industry, abantu nga bemwajja mulina okuba nti either mukwatagana era nga obaoliawo musojjagala nnyo. Since babaring out before okuba nti ekyakola nnyo makulu, Juliana Kanyomozi ne Irene Namubiru basaze okuba nti begatta. Ekirala endowooza nti obaoliawo ebbanga lino ffenna tubadde twebuuza ani tata wa Taji. Taji ye mutabanyi oba ye mwana wa Juliana Kanyomozi omuto, era ng'obaoliawo omwana ono babadde bagenda mu maaso n'okuba nti bamuwa abasajja ab'enjawulo okuli ne first son amanyikiddwa nga Kainerugaba Muhoozi retired general sawa zino wetwogerera. So Juliana tasobola kuba nti ajukira Mike Mukula just for just, ate kimanyi bulungi nti Mike Mukula naye tasobola kuba nti amovinga on just for just. Recently Captain Mike Mukula yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo afulumira mu mawulire nga bwe yagenda n'asabiriza Bad Black. Imagine Bad Black ye blinchinga atalina value. Bad Black ali bwatyo, Mike Mukula bwe yagenda mu maaso n'okuba nti amusabira. Why not Juliana? Mike Mukula alina sente zonna, ye chairman wa NRM okuva eri mu Eastern Uganda mpola mpola. Oyo muvubuka, oyo musajja alina ennyonyi 6, alina hotels ez'enjawulo, yeetalina nnyo abakyala. Mu situation eno nga Juliana akyabuuzibwa ebibuuzo ebyenjawulo ani nannyini mwana, nsuubira nti Juliana yakozeseza Mike Mukula okusobola okuba nti yakozeseza ekifaananyi ne throwback okugezaako okuba nti acommunicating eri abantu, temuddamu kumbuuza tata wa Taji ye Mike Mukula. Mike Mukula bingi byakoledde music industry ye Uganda.
asupportinze abayimbi bangi okuva ku ba Dr. Jose Chameleone babebekulu n'abasigaddewo. Asobola okuba nti asupportinga abayimbi abakyala newankubadde nga abayimbi abakyala basupportinze nti bangi yagenda mu maaso n'okuba nti abasabiriza abamu n'okubeebakako. Wetwogerera Captain Mike Mukula yagenda mu holiday mu byobufuzi takyali so active naye nga mu kakiiko akalya ssente kwali. Juliana Kanyomozi avuddeyo n'amutendereza okuba nti oba oliawo ayamba abayimbi naye bayimbi ki bagenda mu maaso n'okuba nti ayamba. Nsuubira nti Juliana Kanyomozi yabadde akozesa chance eno okusobola okuba nti acommunicatinga eriyo omwana. Juliana ali mukola agezaako okuba nti afuna comeback, okola comeback mu ngeri yonna nti kubanga atulaba business bagigudde, buli omu aliawo aganaga, abamu bagenda maaso n'okuba nti bakola ssente naye ate omuwaatwa bayimbi abakyala gukyaliwo. So mukuba nti akola position bweti atandise okuba nti mulaba ebifaananyi byateeka ku internet tibigenda maaso n'okuba nti bitraining, atandise okuba nti yeetega abantu ab'enjawulo nti oba oliawo ayinza okuba nti anoonya ba sponsor abagenda maaso n'okuba nti bavugirira video like album ezigenda okuba nti zijja because twageze mu digital era okola music kiri so expensive newankubadde nga ate ebintu byangu. Mike Mukula ayinza okuba omu ku abo abasobola okuba nti bajja ku board okusobola okuba nti bakwatibwa mwana muwala ekisa ne bamutandika okuba nti oba oli abavugirira mu music we center. So way back mu 1997 Irene and Juliana batandika ekintu kyabwe bonna era nga bagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo embeera ne batabukako ne baawukana nsonga za waya era paka sawa zino basobola okuba nti baddamu ne baddingana mpola mpola. Mike Mukula awaanibwa Juliana. Bw'okutunira okwange kiri ebintu bibiri. Juliana either atugamba nti Mike Mukula ye tata w'omwana oba ng'oba oliawo ayagala Mike Mukula atekemu akasente mwebale kuba nti mutuwuliriza bampita Ntambi Jimsal. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.